Ate tugende ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land. Wabaddeyo okusaba kw'amalya g'ekyemisana luno lubadde lunaku lwakubiri mu nteekateeka y'okusaba n'okusiiba okugenda okutwalira ddala ennaku 14. Omusumba Lozias Bujjingo ategeezezza nti Mukama Katonda kyawadde omukisa tewali muntu asobola kukiziyiza nti era ku mulundi guno mu kisiibo kino Mukama Katonda wakusaasira buli muntu ssekinnoomu era ababadde baseka bakwewuunya. Waliyo n'okusabira abaana abadda ku masomero. Abakkiriza bakutte olunaku olwokubiri mu kusaba n'okusiiba ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani nga n'abazadde baleeta abaana baabwe okusabirwa nga bwe beetegekera okubazzaayo ku masomero. Ekisiibo kitambulira ku mulamwa okugamba nti Katonda asaasire era omusumba Bujjingo ategeezezza abakkiriza nti Katonda waakubasaasira yeewuunyisa babadde babaseka. Ina amawulire amalungi biba bigenda mu maaso b'ebityo nga Mukama ali mu kontrol. Bangi abakwagaliza okufa naye okwagala kwabwe si kwe kwagala kwa Katonda. Bangi abakwagaliza okukoma naye okwagala kwabwe si kwe kwagala kwa Katonda. Actually kino kiwandiike gye bakoma okwagaliza obubi Mukama gy'akoma okutegulula ekisa. Abagumizza obutafaayo kubabogerera na kubayita abatategeera. N'ategeeza nti Katonda bw'amala okubaggyayo bajja kwejjusa abawadde ekyokulabirako ekikye eyali atwalibwa ng'atalina mugaso nga ne mu bantu yali tayogera kati ayogera eri obukadde n'obukadde. Oyogera ne bagiyita noise ne waliwo akaseera we katuukira ng'ekigambo kyo tekinnagattibwako tewali kigenda. Katonda ng'akusaasidde kyetusabira kyetusibira kiri real. You simply need to test the Lord's grace. Ekigambo kyo kigenda fuuka kya nsonga mu famire, ekigambo kyo kifuuke kya nsonga mu kika, ekigambo kyo kifuuke kya nsonga ku kyalo, ekigambo kyo kifuuke kya nsonga ku disitulikiti, ekigambo kyo kifuuke kya nsonga mu ggwanga. Abakkiriza abategeezezza nti tewali muntu alina buyinza okuziyiza ekyo Katonda kyawadde omukisa. Omusumba Bujjingo agamba nti ye gwe bali bagoba nga talina wakulaga wadde okuba ne gwayogera naye. Katonda bw'aba akuwadde ekisa tewabaawo gwe bagaana n'awulira. Gambye Katonda bw'aba amaze okuwa ekisa teri gwe bagaana n'awulira. N'abatugaana nabo beggalira ne batuwuliriza kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nze nagira kuyifa, nagira ku kimotoka ky'amagye ekinteekaawo waggulu ewali shoprite waliwo kibira wansi awo kisiko, waliwo akati ak'omuwaawa nga basalirawo enviiri, obuuma obwo obukiripulinga cucucucucucucucu oba kati bwaddawa nenvaamu nenga nti kati wano omuntu addawa kati nze nkankanya ekibuga. Taata kati gwokuba enduula oli musanyufu omulala aganisya kikankanya atya genda obuuze gundi abwovaayo genda obuuze n'egundi obuuze ne muka gundi. Abamu nkankanya bba n'omukyala n'abaana n'abakkiriza ne batuuka n'ogamba faya naye nga oyo kyaki ffe tuli muliro, ffe booyitira omuliro tuli muliro. Munnabuddu Bujjingo ategeezezza nti ekisa kino tekikoma ku ye wabula n'abamwetoolodde bakigabanako. Abaana ba Soloti Media gavumenti yagaba emmere ng'egigabidde abakozi b'omu leediyo zonna ne TV mu biseera bya COVID. Abaana ba Soloti Media ne babagamba munonyeeki mmwe nga tubawo emmere sima mukole wa Bujjingo sha ne bayita abakola mu basumba abalala bonna abeewange ne baba mmemmere naye ffe tusinga okunyirira kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Ekisa okusaasirwa Katonda akusaasire akuviireyo akwambuse akuteeke waggulu sitaani kimulume. Kanjogereyo ekirala ekinyiiza abayaayi. Nze yali takkirizibwa kuzannyira mu kyalo ekabango bagenda mwana w'omukota nakyagasa tanakyayogera n'ogenda mu kyalo nagamba genda muli Banyarwanda mwajja mugoba luuma laba ono yajja agoba waya twalyanga nammwe nga sirina waka nga sirina mu kibira. Kaakati olwaleero nzanya na mwana wa pulezidenti. Katonda muliro
era ali mu nze. Mu bitegekebwa ekkanisa ya House of Prayer Ministries International ajjukizza abakkiriza nti entegeka z'olukuŋŋaana lw'enjiri olunaamala essaawa 24 e Fort Portal mu kibuga eky'ebyobulambuzi mu kisaawe ekya Bujjingo zitambula. Abantu b'e Fort Portal, abantu b'eyo mu West tubeesunga ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa May mu kisaawe kye bayita Bujjingo Stadium we tugenda okukuŋŋaanira essaawa 24 we tunaabeera. The rest of the world bajja babagoberera ku Soloti TV ne Salt FM. Kyetukola tetukikweka, tukolera mu lwatu. Abyogeredde mu kusaba ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanani erisangibwa e Makerere Kikoni ng'enkya ku Lwokusatu kusabira abaana badda ku masomero n'abazadde Katonda basobozese era kubaamu okusigibwa amafuta buli lunaku. Byatumwebaze Godfrey, Soloti TV, Omunyo.